at least hasobora kubaho ekizibu, but there will always be light at the end of the tunnel. Emyaka gibadde mingi honorable minister ng'olutalo luno olw'ettaka weeriri twalusangawo n'abalala baalulekawo bibadde bingi naye abantu bano baasanyuka ekiseera ekyo ndowooza weekend ewedde waliwo baasula wano nga bafumba nga balya nga bakuba ebidomola nga bakuba dansi nga ndongo endongo twajja wano tubalaba nga basanyuse enkuba yatonya naye tebagimanya kati wojjidde at least waliwo abantu abatandise okuteekako tapolin oba etundubaali ku mayumba gaabwe waliwo badangamba nti ali mu kudaabiriza bayingidde nti at least tewali abakoonako kati ebizibu bikyalimu naye nga si byebiri omuntu we yali tasobola kulinnya wano and so nga district security committee omanyi bwe tutambula wamu tugonjoola bingi for our security. We have moved together at least now. That's why tugamba ne police ino kujja ekuuma abantu bano bagambye wakyalimu obuzibu bw'ente babadde batuloopera njagala kukakasa honorable minister nti n'obuzibu bw'ente abo bakyalinamu ente ezitaawanya abantu misiri gyabwe tugenda kubusootinga mu ofiisi eyo waliwo ababadde bajja abaali bawanganguka. That's how they call it. Abali bawanganguka babadde bajja like this girl here. She came nagamba nti bali babadusa ku kyalo ni musindika wano na musindikira chairman LC3 agamba nti banyina be bali bakolagana n'omubi batunda ekibanja kwe bali babeera because I think their father yali n'abakazi babiri kati family emu ni bagidusa bo bali ne batunda naye nga bo walagira bano bajja kudda kutaka lyabwe bajja kuddawo motorcycles ezo chairperson zayogeddeko mbadde njagala okubaako kyenjogerako katono nga maliriza motorcycles ezo bazikwata kituufu ne bazitwala ku poliisi abasirikale bwe bajja wano baali balowooza nti baali babbi kati bwe bazitwala ku poliisi kati poliisi waliwo bagendayo ne bakola statements kati nga poliisi bwalina okukolayo yakola fayiro egisindike ewa state naye bwe twali mu district security committee meeting twakiriziganya nti nga bano bwe bagira baali bapangisa ettaka wano nga bwe bakkaanya ne bakkaanya na bano bwe baali bapangisaako endagaano eyo tugitwale wa state agiteeke ku fayiro bagiclosinge motorcycles zaabwe bazibawe. So motorcycles ezo zino endagaano bangambye bagireese jjo ne bagitwala wa OCCID twali twakozemu omulimu either nze oba chairman okugenda wa state tumugambe nti bino byawedde therefore efayiro endagaano yagiteeke ku fayiro efayiro agikomyewo ku poliisi motorcycles bazibadize. So zizeemu ekya poliisi lwakuba twakyogerako we have agreed on it and I think today nze nja kwogera ne state attorney form egundi nze kati nze nkyetaddeko ngenda kugitwalayo eyo endagaano then motorcycles zaabwe enkya bajje bazikime. Tikwe abokuba ekintu ekimutwire nimushaba hati zoba lyayikiriramu akitunga tikwe katwerere minisita mu ngaro ezo ngaro tiziri za minisita then tuterere chief whip na ofisi zona izaba RD kifo kinonga bo waragira. So eyo timu yalinge kurembedde chairman LC3
team yali mu OC station wa police atwala ekitundu kino ne crime intelligence wa police ne giso yalimu n'aba LCs bona balimu okujja okulondoola okumanya abaani abali nga babeera muno. So bakola list yino list bagifulumiza honorable minister, so kati abantu bano be balina okubeera wano. Then ekirala kye twayogerako mu security meeting ya district twayogera ku kintu kya deployment ekirungi ne RPC naye yali mu lukulata olwo lwe twabaddemu ne DPC bakiriza ensonga y'okudeployinga kati tulinze badeployinge ng'emyezi ng'ena oba etaano mu kitundu kino. So era chairman LC3 eyamaze okubaraga ennyumba, chairman LC3 yamaze aline LC5 bamaze okubaraga we bajja kubeera in that short time, ate n'ebirala ebya logistics bali mu kubikolako. So era ne DPC naye twaze naye ali awo ali ready. So beera wano list yino wano chairman LC3 ajja kubanga nga abasoma na ne team ye, naye kati nga tuyina engeri gye tuyina meeting endala bombo ebyo tujja bigendamu kubanga ekirungi list mwagisayininze ate nsubira nti ne minister ajja kugenda ne copy because you already own it. Naye njagala musayininge buli page nenda kusayininga ne wanaabanga waliwo omutuuze gwe beerabidde naye tujja mwongerako kuba abatuuze beemanyi. Yes. So abataka fe tuli ready nga office ya RDC okubanga tukoragana namwe mu mataka gamwe okubanga ne president tayagala eviction kyoboraba yakoma ba minister okubeera nga abakoragana naffe ekintu bwe kiba kinene ne tuzitowerera tubayita ne bajja ne tukoragana nabo mukitegeera. So era njagala kusiima office kulokusaba ne regional commissioner okujja ne tukoragana wamu mu nsonga eno neyanziza neyanzege mwampemula nyajjano mutoru ati nyagamba akani mukutinaki ati nyagamba bano bali bata baitu hanyuma moyizire nkuwenda tubanze tutere engalo za maani tutangira minister. Minister nkwenda kubanza clarifying wakataito nkwenda kubanza ku defending our CCID mpulino mwachozinga wana minister ebiri mu tukkola nzibu buli kiro obukola ekyode akwenda omuno okole kyokota kikozere niwakweta mulungi bete ekiro okola ekyakwenda nakweta mulungi. So nkwenda kugamba omukyalo ogu ensonga akagitusobora kulungi twagikerenga kandi mu security committee twayikiranizangana nka state attorney abanza tuwunge additional statement yabano mubagiranize and that is the procedure. So taina nsobi habya pikipiki nyo batakanjaga kubagambira ki amazima njaga kubagambira habukuba kiba kirungo orabe muyiteeka oboraba muyiteeka okakola kintu kiyona nayiwe oyemera amagulu abiri no kidefendinga. So tukaba abayirenda kulaba muyiteeka ekyo kimu nkwenda kusima DPC omurukoto tuikiranizege tukole amaze team kandi wana minister DPC ikiriza agenda kudeploy ngana police kulinda abantu baitu hatika ngaruke habine bindi ona minister bakwenda nkole na yu tibakwenda nkole na baradisi obo handikire barono gamba nyije coordinating n'abantu ngo nkwetumikiriza ona minister tikwe kumitiza ni wampere busobozi okampamani choka baliyo amulani ona minister okantwala na bulisi okantuma amolata aleptong lango kuhandoling ensonga za amataka hati nyobo labonye sigire hati baba kunyenza kya bakweganyire banyeganyire njage na radio mbazi wanu awamba sobori chichichini baito na minister nkwenda kusima habwa omutima ogwo buzayiri tinkuboina no honka
nkabanza kulola amaani gaawe omwange kikuube ona minsa nosaza mu ebyapa nkabiroraho ntyo bisalizemu kandi ona minsa nkwenda kukumanyisa abantu bayitwa abo ebyapa bitwasalizemu tukabateeka na programu yokubanza a programu ebyapa byabusa ati boona batunga ebyapa ona minsa nyakura kyangwali nosaza mu ebyapa ona minista abantu bakyangwali ekirolo ragendayo bakagamba bakwenda basibe kyo kyonna bakusibira bataliyire basibire ebyapa okasazamu ona minista nkusaba ebintu bisatu nkusaba kyalero kino kihoyire kino kihoyire kino kikozereki kihoyire muwere mumaze obusumbulayira ati mutakuzaala ati muzaale muzaale olire bana bamao bali mugomo mubalinde bajja kulugayo ekyakabiri ensonga yakabiri nkusaba Bigando tukusaba ekyapa kiri nakyo kisazibwemu abantu ba Bigando nabo bazina amazina basemererwe ali twagenzere buli Bigando ekyapa ekyo nakyo tukusaba kisazibwemu ekyakasatu tukusaba abantu banyamirima omukyabigambire nabo bakubyama bakora batabyamire abakuba family ya Satito Winyi government is supposed kujicompensatinga abantu basigala itaka lyabo tukusaba ono minister n'ekyo kikorwe obora akole ebyo abandi babaze ebyabo nyowe byangora ababikoze obimazire ebigambo ebyo ono minister bali nsaba